guno edduwa y'omuzadde Allah janukula betuvaana tugenda Wambogo taata tugenda kusisinkana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bane mukkirize taata awo omwana edduwa taata akazindaalo kano kaakano tuwe edduwa taata akazindaalo kaakano tuwe edduwa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ay Allah, nkora z'okumpa ezadde, nkora z'okumpa obusobozi obubirira, nkwebaza nayo byennyini okuliwa obusobozi okutuuka ku kino, okumuwa amagezi okutuuka okukkiriza okwesimbawo. Ay Allah, nkwebaza byonna nange nompa omutima n'emmakkiriza yesingawo. Ay Allah kati nkusaba gwe eyatonda eggulu n'ensi, gwe agonza buli kikalubo, gwe akalubya buli kigonvu, ne ku mulundi guno muggirewo obuzibu bwonna, muggirewo emisanvu gyonna egiri mu kkubo lye asobole okutuuka ku kyeyeetaaga. Ay Allah nkwegayirira mugombesa abalabe be bonna bakyuke, bonna bakkirize kyagamba. Ay Allah nkwebaza obuwangaazi bw'otuwadde nze wamu n'abaana bange. Ay Allah ku mulundi guno nkusaba akalulu kano tukawangule, kubanga tuwulira naffe ffenna famire eno naffe kyetwetaaga kyekyo kyetwagala, ekyo kyetukusaba Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakati omubaka agenda kudda ku mmotoka ayogereko eri abantu. Oyogerere wano kale mu lujja lwa taata naye wandiwadde ne maama n'atola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange mwebale kwagala mwana wange, sawa Allah yababasasulamu ebirungi, sawa Allah mukingiriza ab'amaaso amabi, sawa Allah mukingiriza ab'ensala, sawa Allah tuwe obuwanguzi nga bunene nnyo bannange nebakosezza saba Allah yababansasuliramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu Buganda omwana tasaalibwa omu, maama naawe tola ku salaamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Allah byonna yasinga okumanya, naye Allah tusaba omwana waffe amukwatireko. Ya Allah, gwe musaasizi gwosaasira, gwe musonyi gwosonyiwa. Ya Allah, ababi ab'amaaso amabi, ab'emyoyo emibi, ya Allah bonna batwale wala. Kyekibi kikwana wala, kigenda mu nnyanja, ebyennyanja nabyo ne birya. Sabira omwana wange, ya Allah amuyisizza mu ebyo byonna, amukulembere mu byonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kakati sebo afuuse ensonga ogenda kwogerako eri abantu.
ndoza mulabye omwana oweyisa obulungi mbazadde bwebujja bakwaniriza taata mulabye nga ayagala kaaba naye nga wasonyi aganzaani alinaabonalebo eyakubanga bulooka bonalebo akazindaalo kako. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo tata, mama, bamaha, honorable members of parliament abali wano obwedda tutambula ne honorable Brenda Nabukenya, bameya, bakansalas, abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, abakulembeze mu kibiina ky'NUP, abantu bakirokole zooni, basebo ne bannyabo abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Luyimbazi Elias Nalukoola, nze nzaalibwa wano, wewano wenazaalibwa wewalinga ennyumba ey'ettaka tetera okugerako. Basebo ne bannyabo abalungi, ebbanga ddene nzize mbagamba nti kikulu nnyo okuba abagumiikiriza nga tugumiikiriza bannaffe ne webanga bo balabye ebintu mu ngeri endala etafaanananga yaffe. Kambabuulire, mu famire yange wabaawo ekiseera nga taata wange awagira ekibiina kirala, mama wange awagira kirala, nga nange empagira kirala, naye nga tulya ku mmere y'emu. Kitange yagezaako okulafuubana mpagira ekibiina kye yali awagira eky'omusajja ow'enkofiira, naye nze nga si bwendaba. Naye yatuuka nakkiriza nti omwana owange tawagira byenkola ki byempagira. Kyova olaba olwaleero buli lwenfuna omukisa nzijukiza abali mu buyinza nti babeere bagumiikiriza gye tuli. Ffe bye tulaba birala, nabo balina ebyabo bye balaba. Naye abantu bwe batuuka ne baba nga basazeewo ng'ekyo kye baagala kyekirina okubeera, tolina kutwekakaatikako. Singa kitange yali alafuubana kulaba nti tewabaawo mu njuye mulala awagira kirala, yali baddammye abantu b'ensi eno Nalukoola. Munfunye a people power, our power, NUP everywhere. Olaba taata wange mulaba bw'abalaze kaadi ye wa NUP yabaako ow'NRM, era yabaako ng'akkiriza nti NRM yeesinga, naye ekiseera kyatuuka n'akkiriza nti NUP. Tuli ffenna taata, maama, mbeebaza olw'okubanga mwankuza ate neetuuka nenvaamu nenfuuka bwe nti nsaba abantu b'ensi eno banzikirize tutambule, era nsaba abantu b'ensi eno bakkirize nti abantu basobola okuva mu mbeera